Kadama golaba mu katambi ono taata we yamulira ssente ze emiliyoni 14 eza cash ne poloti ye ya miliyoni 4.5 nayo n'agitwala. Bw'ogattamu ezo ssente ze miliyoni 18.5 zonna taata we yassa ku mumwa. Kati wuliriza, Kadaama ono abadde akasente kakasindikira taata we nga mu bantu basinga okwesiga ku nsi eno taata we gwe yeesiga mu buli kimu. Nga wabadde afuna omusala gw'omwezi bw'atyo ssente wabadde azisindikira taata we Uganda. Lumu boosi we yamubuuza n'amugamba nti Saala, ssente z'osindikanga e Uganda lwaki tozeeterekera oliddayo nazo oba ozeesangire? Kadaama yamugamba nedda, taata wange ono mwesiga, buli kimu akikola nga bwe nkyagala. Kubanga taata bwe yali akola e Uganda yali alaga mu luwala we nti buli kimu kitambula bulungi nnyo. Emyaka 2 giyitawo, Kadaama amanyi ssente azisindikira taata we azitereke azibankinge ne poloti ye gye yagula gyeri. Kati Kadaama asaba boosi we, njagala kuddako ko Uganda naye mmaleyo omwezi gumu ogwa vacation, ngenda kumala nkomewo nkole. Boosi we n'amugamba tewali buzibu, osobola okugenda. Kati Kadaama ono yali yawa taata we ennamba ya boosi we, kitegeeza ng'ennamba ya boosi we taata we agirina. Kati Kadaama kyava agamba taata we, njagala kuddako ko Uganda nambule ku ttaka lyange n'akasente ako ke mbadde nkuteresa nina bye njagala okkakozesa. Taata we n'amugamba tewali buzibu, nga yekkeeneenya. Kumbe muzeeyi ye akimanyi akasente muwala we kabadde amuteresa tekaliwo, yakalya ne poloti yagirya. Aba ali awo nga taata we asindikira boosi we emmesegi, nga taata we agamba boosi wa Kadaama nti omwana oyo Saala tomukkiriza kudda Uganda, bw'akomawo Uganda tagenda kudda. Kati boosi wa Kadaama kyava ayita Kadaama n'amugamba taata we ansindikidde emmesegi nti sikukkiriza odde Uganda, lwaki ansindikidde emmesegi eyo? Ko Kadaama nange simanyi lwaki taata akola ki, ayogedde naawe bw'atyo. Naye nga boosi wa Kadaama yakkiriza Kadaama asooka addeyo keeka e Uganda ajja kumala dde. Kadaama atuuka e Uganda ku gulawundi bye yasanga nga birala. Kyava abuuza taata we, bannange taata akapoloti kange njagala genda kukalambula. Taata we ng'amugamba wali oguze ku poloti? Wali oguze ku poloti? Omanyi ne we bayimirira nga bagula poloti olyoka oginsabe? Kadaama yagwawo ekigo. Jjukira abadde amuteresa ne ssente ze nga omugatte Kadaama abaliriramu taata we alina miliyoni 14. Kyava amugamba taata, kati ate akasente kange nina bye njagala okukola, ebyaddirira bye njagala weewulirireko. Taata we yayagala okutta Kadaama n'amusule mu accident olw'okubanja akasente ke ne poloti. Akati njagala nkutuuseko Kadaama ono ng'alukunyumiza alukuviira ku ntono. Video gimpereka like, etambule tuke ku buli muntu video yino. Era eno y'ensonga lwaki bakadaama basalawo ne basirika. N'agamba nti famire yange bano abantu we bati kansirike siddamu kubanyega olw'ebyo ebintu bye babatuusaako, ate ensonyi ne baagala okuzifuula obusungu abo ababeera babakozeeko ebikolobero. Kadaama wuuyo. Sababu enjogerako yonna abeera taata wange omuto, oba muganda wa taata wange, oba muganda wa my late dad. Wenjogerako munnaye mu 2018 natandika oweereza Master Samba Center. Ono nali nkola Jordan. Namusindikira ssente, yasanyuka nnyo natandise omuweereza ssente. Nangamba Saala, ssente zo ngenda zitereka bulungi, ngenda zikuuma era ojja zisangawo. Ate nga nange nali mwesiga kubanga Master Samba ye muntu ewaka ndowooza gwe tusinga obwesiga, ye muntu aweebwa ekitiibwa newankubadde nga si ye mukulu mu bataata baffe, naye ye muntu buli omu gw'ayagala, ye muntu buli omu gw'alaba nti Master Samba ayagaliza, naye Master Samba yanjuwa nnyo ebisooka n'ebisembayo. Yalya ssente miliyoni 14, kwezo ssente n'agattako ne poloti ya miliyoni 4.5. Kati munnaye wentandika omuweereza ssente, mba nakakola emyezi 7 mu Jordan. Aweereza message by then nakozesanga simu ya mukama wange. Kuba Jordan tebakkiriza nnyo masimu, aba machi abamu bagakozesa, naye abamu tebagakkiriza, so nakozesanga ya mukama wange.
Mbambeze emyezi 7 Master Samba aweleza message angamba Sara emitiana waliyo poloti gye batunda endinaanidde kuba ali mitiana kati gy'abeera. Poloti erinaanye wanene wange naye nannyini waayo ajagala okadde 5.5 naye agitunza kizibu kyemanyi obunana ekitundu ajja bulyako nzoke tugigule. Kati nali nakamuweereza ssente za myezi 3 angamba za myezi 4 angamba naye ssente zani ate ziwera konze tugenda kuterako ssente endala. Kati madamu nga angamba tata abadde agamba kinga munnyonnyola ngamba ogenda muweereza ssente konze ye ngamba okay. Era madamu yatuma na muwala we obudde obwo madamu n'atuma muwala we n'asindika ssente namala nampa lisiiti kuba buli yasindikanga ssente ngampa lisiiti angamba Sara ssente zo nzisindise nga tumuwa ssente naye madamu angamba Sara ddawo kakisa tata we yagulidde poloti nga tata wange mwesiga ngamba ddani mugambe akuweereze poloti nga muweereza message mugampereza poloti teyaginga ngamba ngenda gisindika naye teyagisindika nabitwala ize kubanga nali siriimu kumwekengera kwonna. Kati ngambeerayo nga nkola nga nsigalera muweereza ssente. Kati nga ngenda mu maaso nga nkola nga muweereza ssente nze manyi ssente zange zikola ki gye ziri nga mmeta sobola kuzirya nga ye muntu alina omulimu oguli stable ye muntu gwe basasula omwezi omusaala buli mwezi saako n'abafamire ye oba ne mukyala we saagala nnyo okugenda mbya famire ye naye ne mukyala we bonna gavumenti ebasasula omusaala buli mwezi. So nali simuyinaamu kubuusabuusa kwonna Master Samba ngambeera muweereza ssente kati mba contract yange ndowooza etuuse wakati baali bampadde olwo banzikiriza essimu kuba bampa essimu nga contract ebulako emyezi 7 okuggwa lwe banzikiriza okwata essimu egyo ddala. Kati mba ndi awo nga mpeereza nga nze kennyini nze nasooka omugamba no taata naatera okukomawo ewaka contract enaatera okuggwa nga womanyi nti contract bwebeera enaatera okuggwa osobola okugamba kabantu president nange namugamba Sara lwaki okomawo waka biki Uganda teri kiriyo ogira okola nga mugamba ngenda komawo just mu vacation nkomawo kuba bakama bange baali bansaba ddala ennyo ate nga nange sirina buzibu ngamba soke nkomewo. Omusajja ogwo mulaba yakwata message n'agiweereza mukama wange n'amugamba oyo tomukkiriza okudda e Uganda n'amugamba Sara tumukkiriza okudda ewaka era amandya mukama wange ng'agindeetedde n'angamba Sara taata olaabe yasindise n'angamba yaŋŋambise kukkiriza kudda waka n'angamba lwaki n'angamba naye Sara nakugamba sigala okole ne mugamba madamu nja kudda n'angamba olowooza lwaki taatawo takukkiriza kuddayo waka. Kyanneewuunyisa nnyo kugamba oba kyambuusa ne ŋŋamba ddala ewaka waliyo ssente omusajja ono teyalya ssente zange lwaki asindisa emesegi eyo okitegeera. Kati jjukira madamu yaŋŋambanga ng'abeera ŋŋamba naye Sara lwaki ssente zo toziweereza mami wo amugamba atatange tasobola zirya nga ŋŋamba kale wakiweerezangako ekitundu okisevinge nga mugamba azonna tuzisindike nga zonna abeera nikuba nalimu n'akataala ebiseera ebyo simanyi nanti contract esooka mubimanyi nga tuzisindika naye ngamba buli emesegi gye yaweereza nti oyo tomukkiriza kudda waka kyandaga nti abantu abo bakoze kyamaanyi okuttira abaana ku kyeyo. Abo abantu bemulaba eno abaana bafa omwana webakira ku mashyamba gala mukama we baamuse abakyala oba abaana nga webayita omwana yafunye kino omwana simaa yalwadde abo abantu be babitukola abo kubanga omuntu bwatuukira okusindikira message mukama wo nga webamanyi abantu betubeeramu n'amugamba etomukkiriza kudda waka kitegeeza akyayinza n'okukola ekisingako awo asobola n'okutta oyo. Munnange entuuka eseera kati ebyembi nga sinnaba kudda waka contract yange yagenda okuggwako nga bagaddewo covid nga basibyewo saasobola kukomawo kubanga ensi esinga zaali zigaddewo nesigala nga nkola naye era sitivu nga ssente nkola kinkyazisindika. Abalala gye baalindiranga gavumenti ebawa akawunga n'ebijanjalo mugundi mu covid ye yabeeranga we ng'anyookeza nnyama buli lunaku akulya amatooke gwe mulaba Mr. Samba ng'ali ku ssente zange kwe yeyagalira obubizinesi n'abukola obudduka n'abukola nga bwe bugwa ennyumba ye n'agirongoosa kuba ye n'agirongoosa ku ssente zange ndooza buli kimu kye yali awulya kyayagala yakikola ku ezo ssente. Kati nkomawo ewaka ngenda okunona ssente kati nkomawo ewaka nakomawo yali 2020 awo covid nga batutadde yali 2020 December 2020 December nakuza omwezi 2 we nakomawo. Kati olwokuba nakomerawo mu Christmas season saasobola genda wo mu budde ngamba kasooke tube mu Christmas
then jagenda uyo oluvanyuma era namukubira essimu nga tuvudde mu Christmas ne mga taata ngenda kujja kunona ssente nangamba okay jangu ojja kuzisanga we waka yangamba jangu tugende mu banka ne ngende ewo bwe natuuka ewo yasanyuka nanyaniriza bulungi nnyo ne tubeerawo ne tunyumya ayakomekereza nga ngamba sala naye obudde bugenze ssente ojja kuzinoona olulala naye bw'onajja ojja kusanga nzijjeeyo nga ziri waka okay ne mugamba kati tugende tulabe poloti kuba wangamba poloti ekulinaanye wanene ewo tugende tugirabe yo obudde ne bubeera buzibe tewali buzibu yangamba poloti bannanga abantu baffe bamanyira yangamba oyina poloti kino gwange nenesika ne mugamba lwaki sirina poloti ne mugamba nze nangamba nze nga tompanga ku ssente kuguliza poloti ne mubulya buli kimu nga bwe kyali ebiseera twagulya poloti nangamba nze nakugamba ompoleyo $2.5 nalina ka poloti kanke njagala okusasula jukira we namuweereza ssente ezo yagula piki kati waliwo yampereza message nangamba taata we wamugulidde piki naye mugamba nangamba nalina piki empya nze nabitwala izi nengamba yagegulidde kati bwe yangamba ebyo nti sirina poloti nengamba kitegeeza ssente yali ansaba za piki eyo gye yagenderangako okusomesa nengamba okay wali onsaba ssente za piki netubeerawo netukayana master Samba yeegaana ssente za poloti nangamba simwanga ku ssente $1.4 kunguliza poloti ne mugamba okay kati bwenkomawo ogenda kumpa ssente ziri mu banka nangamba ojja zisangayo lwe nagenda okunona ssente saazisangawo nangamba ssente natuuseyo mu banka nga beetaaga osayiningamu empapula kuba naziteeka ku fixed account ne mugamba kati tugenda osayininga empapula nga gyendi master Samba naye buzaabuzaawo nangamba asala tujja zijjayo olulala kati n'obudde bugenze bakyala nze gomula nabanja ssente $14,000 nga kwotadde poloti ssente ne zibula nangamba naye omanyi tugira tunoonya poloti ey'okugula nga bwe tujjayo ne ssente master Samba yannambuza poloti ng'omanyi omuntu akukwata n'akutwaleyo mu mitiyana n'akuyingizayo munda walayi nga tusobola kusimayo poloti naye nga poloti eziyo ziri $3.2 nga zakulambuza nga tosobola kugulayo poloti gye yannambuzaako ennungi yali mu mitiyana omwo nga yabukadde 7 oba ne mugamba tugisasule nangamba ngenda mu baka nzijeyo ssente Samba poloti teyagigula oba tetwagigula ne ssente teyazimba nabanja ssente nemmanja ssente nentambula buli lunaku nga nkera nengenda emitiyana manja $14,000 kuba yo poloti gye yanfera natuuka essaawa nengamba eyagimfeze sikyagifunyeyo kanjireke nemmanja ssente nze gomula nabanyanga ssente buli lunaku Mr. Samba n'atuuka n'okubeera nga neekweka ng'ogenda ewuwe nga taliiyo nze gomulano nabanja ssente nentambulira ssente nasimba akati buli lunaku nga nkeera mitiyana kunona ssente nakugamba nsanga mu banka nsanga ano lwesembeko nga masanga mu banka namusamba nakatuuka nga afuluma ku Pride ne mugamba ozireese nangamba mbadde ngenze bampeyoko ku musaala gwange leke bansasuleyo emyezi egy'omu maaso ne mugamba ateezange kitegeera kwegamba ndooza we yakkiriza n'agamba ndooza kiseera omwana amanyi amazima ssente ze teziriiwo newankubadde nga teyanjatulira naye nze nakkiriza neŋŋamba nali nakkiriza nadda nti yazirya naye nga ndaba byonna byakumbuzaabuza naye nga mu mutima ndimu kali nti osanga ku akawunti ye ayinayokko akatono kajja okukwata akole ki ampe naye master Samba nga tayina wadde 10 ne lwe namusanga ng'ava ku Pride namutunuulira nga ndaba taliimu wadde 10 ne mugamba ssente ziriwa nangamba bazinnyimye mbadde njagala bampoleyo ku musaala gwange ogw'omu maaso naye baganye ne mugamba kati genda weewole nawe namugamba genda weewole namutunuulira nga akankanye n'amagulu ne gakankana omanyi muntu ndooza w'amabanja atya kati oba baali oba bamusibyeko byokwewola simanyi naye namutunuulira nga akankanye ne ŋŋamba ono siina kyakukola sigamba nti ssente zange tezannuma zannuma nakati sikyannuma kuba ssente nnyingi nazikolerera mu mbeera embi mu mbeera ennungi mu muzira mu nkuba mu musana muyinza ogamba omuzira gugwawo omuzira gwagwa mu Jordan 2020 ennaku z'omwezi 15 negwa ne kumala ennaku 3 naye ng'olina okukola oba olina kyoyagala ewere olina okufuluma n'okinona olukuba lutonya enkuba tekye naye ng'olina okugenda n'okola olina okukeera ku makya n'okola
naye natuuka essaawa n'empanika saawanika nti nali njaga by the way namala nafuna accident recently wano mu 2023 we nafunira accident ennaku z'omwezi 29 December nali nzira mu tawuni nafunira accident nagifunirawo kabuusu nali ku boda bbiri nezeetomera era ndowooza ekyantaasa kuba nti bwali budde bwa jaamu simanyi wagi byandigweredde naye bwenfuna accident eyo omwana ekyasooka okunzigira mbirowoozo nagamba omusajja yeewaddeyo ammalirize katonda ajja kumusonyiwa mba namulowooleza kibi naye olw'okuba nti abantu tubana oba n'ebirowoozo bingi olina omuntu gw'ositangana naye omukuwa so kyekyanzigira mbongo neŋŋamba Mr. Samba yeewaddeyo ammalirize neŋŋamba kyeka kyekiseera nve ku ssente naye saazivaako mbu oba namusonyiwa siri musonyiwa era siri kusonyiwa saazivaako nti oba nali njagala wabula nagamba obulamu kyekikulu kubanga abantu abatukoze ebintu bingi abaana bafiiridde ku byeyo bankuba kye bafiiridde ku byeyo bafunidde obuzibu abaana bagudde eddalu naye nga ssente zaabwe zezibassa omuntu kasita ategeera nti badde omuwendo za ssente teriyo kiriyo omuntu n'ategeera wagenda ku kyo takwagaliza akyayinza okukola kyonna kyonna kyayagala okusobola okulaba nga akusiraanya oba nga obulamu bwabwe bukomekkereza naye ne Master Samba message yaweereza mukama wange nti oyo tomukkiriza okudda e Uganda yokka yammala nti yali mweteefuteefu okukola n'ekisingakaawo singa nnemera ku ssente naye sigamba nti nali sizaagala nakati nzaagala naye sisobola kuzimubanja namuleka neŋŋamba teyatwala bulamu teyatwala mikono gyange ate ssente zikola balamu ate ffe twakulanga mama waffe atugamba nti ssente etaliiyo ne bw'ogikumpanya toligifunamu mukisa ssente zange yazikozesa yakolanga obuduuka ne bugwa mpozi ndowooza ekyebbeeyi yalongoosaamu ennyumba ye ndowooza ekyalinga nga kyalagawo n'ebisinga bye yazikozesanga byagwa mpozi ne school fees yaweerangayo abaana be ku ssomero kyemmanyi nakyo yakifunamu